aye Katonda tetugenda mu mpaka za ddiini tuli ku Asiya bana timu muhozi muyambe donasi kola ekiriwo donasi yabagenze leero batuse ne ba Flavia ku airport ne babatwala ku immigration yatwalira ne babayiza bwe batuuse ku immigration donasi ye poliisi ekoze eki emugjeewo bujja kati bano abaana be bamukwata nabantifayire baka abantu bozite nabo ne bakola statement nga bagamba donasi yambu yabadde abajjako ikama biki nga babadde abajjako inkama n'ennangamuntu ne passport naye kati okuba kujjako nammwe abakazi mmwe nga mwebuza amagezi kati ennangamuntu ogenda nayo mu nnyumba y'omuwalabu eba ekugenda kugasa ki otuyiza ekitambuliso kya wano olusuka airport ennangamuntu yeba tekugasa ekugasa Uganda bw'oba yakuyamba abikuterekere kubanga yo omusanga weewaka kabi kimu ekyo naye abannayuganda singa ajjukira amazzi ga mama wa Brisha ge yakaaba mama we yabadde supposed kuziikibwa na mwaka guno singa pressure yamukuba n'akutuka bukutusi nze ndina obulumi ku mutima nze naye simanyi nakumanyi omuntu n'ovuma kino kyali mu kuyitamu naye bw'anaaviirayo ajja kuba aboneredde kyayise bw'atayiga nga bwatyo bw'alufa Agi kyayise mutanina bakulaba ajja genda na Lufenya bamugyemu enjala akatalekeka omanyi nze nnyumya nnyo ku bulamu bwempangaliramu kubanga bujjuddemu Abannayuganda bangi essaawa zino Abannayuganda abasukka mu 5,000 bali mu ggwanga Saudi Arabia ate kyayikambaze n'abatu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Abenzikiriza endala mukama waffe yeebazibwe kansubire nti muli bulungi mwenna ate olunaku olwaleero nga nkuleetedde eggulire nti Asiya yatuuse e Uganda naye ekyembi nti olwabadde okutuuka oba tebamuyooledde nga wobiwulidde mu vidiyo esoose nga bawala bakunyonyola era nga batusuubiza okubeera nga bagenda tuwa amaloboozi gonna agabaddewo mu mbeera eno ey'akavubuŋŋano okuva Asiya we yavudde e Saudi Arabia paka kutuuka ate Uganda buli kimu ng'ate wekyatambudde naye ojja kuba ng'okyala ku channel yange eya Shifah TikTok news updates byonna gy'ojja okuba ng'ate obisanga naye nga Asiya ono bamwogeddeko nga omukyala abadde omukyala omuvumye ennyo abadde atolosa abaana nti abadde ayamba n'okuyamba naye nga bo omusango gwe bamusalidde bano abawala amaziga g'abantu bazaakaabya abaana b'abantu bazaakaabya osanga oba oliawo ngegali omukongolwa essaawa eno bantu bangi bazaavuma bantu bangi bazaawalampa okuli abakulu abato bonna omwo naye ng'abato teyandibadde ensonga naye mama w'omuntu kintu ekyo naye nga byonna nga nja kuba mbikuwa ku channel eyo nga wenkugambye just genda osubscribing obeere ng'ate omanya buli kimu nga wekigenda okubeera nga kitambula vidiyo ezo audio zinaba zifulumye nja kuba ng'ate nzikuteereeyo naye nga okuba nga omuntu ono bamudipotinze okuva mu ggwanga erya Saudi naye n'atuuka e Uganda n'atuukira mu kkomera saidi emu si kintu kirungi kuba tewali muntu ayagaliza muntu kkomera omuntu ne waba nga abadde mubi atya ebiseera ebimu bambi at least omuwa ekibonerezo ekirala n'otamutwala mu kkomera naye nga katumusabire embeera yonna gy'alimu agiyitemu naye kyetumusaba bambi yekube mu mutima alongooke atereere babeere nga beetwalaganya bo nga bo babeera yombye nabo naye ate famire z'abantu naddala maama abaana taata abazadde baffe ababeere ng'ate abajja mu mboozi ze
gweno mukwano gwange ali eyo kino ndowooza kikuwa ekyokuyiga okuba watandika okuforonga sitole y'omukyalo ono nga bamudipotinze. Nsuubire ng'ofunyeemu ekyokuyiga. Social media eno tugikozese bulungi, tumanye ennaku yaffe, tumanye ekyatujja Uganda otuleeta ate ku ddungu. Tusigale nga tuli ku mulamwa, tusigale nga tukola ebyo ebyatuleeta. Bannange si byangu waliwo fayina embeera enyigiriza n'otuuka n'ova mu kiyumba naye Allah wabanga kyakuwadde kyanso kyafuna ekyokulya ekyokunywa omusala bagukuwa emirimu newe giba mingi mukwano gwange guma. Okulya sente nyingi kuno si kuggwa maddu. Kye nategeddeko nti omukyalo n'abaana badde babeera nabo babatika ne babaza mu Uganda. Kati abaliyo simanyi mbutya mbeera we bagikola kubajjukira nti omuntu atolose ebiseera ebimu tabeera na paasipooti ye. Okudde wakakuba kujja kuba ate nga nakwo kuzibu nnyo. Naye nga byonna tubakwasa Mukama Katonda yaba abasasula ekyo ye kyalaba nga kyekisinga. Tetusala musango, tetusalira muntu musango, byonna tubikwasa Omukama Katonda. Nkwagala nnyo mukwano gwange, nkwagaliza ekisinga obulungi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Olina kukola buli kimu. Waliwo akaseera we katuuka nga tuli mu kiseera kya kyeya ng'emirimu emitono kati nga boolaba essaawa zino, naye ate Allah amala n'ate ekikutte obudde. Kati njagala okubamu akafaananyi mu paloseesi eyo nga weeriisa weesuza omaze mu kiyumba emyezi 2 oba omwezi gumu kitundu. Munnayuganda, can you survive? Kyova olaba nti mulemereddwa okufuna mu kutoloka, kutaba na bugumiikiriza, mutawuliriza bali babasookawo. Buli lwe tubagamba mulabanga afa batabagaliza, naye wallahi bye tubagamba ge mazima kubanga ye experience mwe twayita okufuuka abo be mulaba essaawa zino. Wama John, bosi wo bamukubira ddi nga oli mutolosi ng'amaze okukwata? Bamukubira nga bakutute ku deportation, bamukubira ddi? Bosi wo bamukubira nga bakava kukukwata woolabira nti bakutute ku kigalo fingerprint. Olwo lwe lunaku bosi wo lwategeera nti bakukutte, mpozi nga bakubye esimu ze zonna ze yawandiisa mu system nga teziriiko, naye ku poliisi we bakubira bosi wo. Era ogenda okutuuka ku deportation nga bosi wo akitegedde nti bakukutte. Omulala n'abuuza nti ku deportation yo basobola okukubira bosi wo ng'olwedde otuuse era ku deportation? Basobola omukubira oba obutamukubira. Ekyetaagisa nga bayinza omukubira singa mu process gye babanga bali mu kukola ku mpapula zo mulimu ekyetaagisa information eva ewuwe, awe bayinza omukubirira. Omulala n'abuuza nti wama bosi wo asobola okulema okunyigiramu exit okudde e Uganda ng'oli mutolosi? Mukwano, bosi si yanyigamu exit y'omuntu. Buli lwofuna hurubu oba alwanawo case kuyinkamayo takitegeeza nti ovunaanibwa government. Kye bayinza okubuuza bosi bayinza omugamba nti waliwo ekirala ono omuntu ky'omuvunaana oba oyina kye weetaaga. Bosi wo asobola okugamba nti nina kye neetaaga era ne bamuyita oluusi n'atajja. Eyo embeera n'ekuleetera okulwisaawo ku deportation oba ng'okyali ku poliisi n'ekulwisa, naye ate era esobola okulwisa omwezi gumu 2-3 ne bawunzikanga bakudeportinze bonga bo ne bwabanga ye takkiriza. Bwabanga takkiriza aba alina okuleeta ensonga eri genuine gye balaba nti esaanidde okusibya oba okusigazaawo. Bwetabaawo tewaliiwo kiyinza kulemesa okudipotinga. Wabula kino nakyo kiwulirize, wabula singa bakukwata bosi wo n'agamba nedda nze nkyamwagala akomewo ewange ajja akole amaleyo sente zange ze namuteekamu,
era bamukuwa naye ate ne bamukuwa tali kuguliza air ticket ng'oddayo era ajja kukomyawo ku deportation eyo yeri ku deportinga kuba already mu nkamayo mulimu runaway case so saagala ababuzaabuza n'ebigambo ebyenjawulo bye batamanyi